Olukiiko luno lusoose kulayiza abakiise abajja abagenda okukiikirira abasawo wamu n'abazibizi era ng'omukolo guno gukoleddwa omulamuzi wa kkooti eya KCCA. Omukiise w'abasawo ye Dr. Haire Willington so ng'ate akiikiridde abakubi ba pulaani ey'ekibuga Kampala ye Damulira Julius. I, Damulira Julius, swear in the name of the Almighty God that I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Uganda, and that I will preserve, protect, and defend the Constitution, so help me God. Being elected Lord Councillor of Kampala Capital City Authority, hereby declare that I accept such election and that I will faithfully perform the duties of the Councillor. Bano batandise okuteesa ku nsonga nga muno mwe baleetedde ey'okuzza obuyinza mu magombolola ebaddeko enkalo okuva mu bakiise abamu nga tebaagala kuwa bassentebe b'amagombolola agali mu Kampala. Who initiates? The law is not clear on who initiates. If the authority wants the people down there, the stakeholders, to get services, then I think they should also be responsible to initiate, not we to initiate. That is a way of basically laying. Central government. It's very clear. I go to part B with the schedule. So there is no way the Urban Council to have a resolution of that because Section 35 is very clear. Apart from Section 74, which asks for the power, we are not here to ask for power. Era wano abamu ku bassentebe b'amagombolola balangidde abakiise ku KCCA okubalemesa okukola emirimu gyabwe nga bagamba nti kumpi ensimbi baasula za bwereere nti tebalina kye bakolera bantu. Etteeka lituwa obuyinza bwaffe n'emirimu. Tugasa ebintu bibiri. Section 34 gye njogeddeko eyogera ku buyinza. Section 35 eyogera ku mirimu. Kati simanyi bano kyatuleese. Kubanga wano okusinziira ku komiti kye yali komendinga ku mirimu. Section 35 eyogera ku mirimu, teyogera ku buyinza. Kati tusobola kumala budde ku mirimu olwedde egiri mu tteeka egitwawula. Enjawulo yokka nti emirimu gye bawa Lord Mayor gye bawa ne Mayor, kubanga bw'oba Mayor emirimu oba ogiwadde Urban Council. So nze ndaba nti wano tumala budde. Ekisooka ne betusaba nabo biri mu bitabo tebijja kuteekebwa mu nkola. Kibi nnyo okugendewo omuntu nga naye amayembe ge baagakwata ate naye agamba nti njagala kuloga waswa. Kubanga n'authority nayo byeyisa bulijjo nebyo tebikola ki tebikolebwa. Era twogera ng'abantu abalondebwa councils ne ziteekebwawo mu divisions. Obuvunaanyizibwa bwaffe bwe tulina okukola. Okuva lwe twalondebwa tutudde mu office naye emirimu tegitambula kubanga ebintu ebimu omuntu omu oba omulala abisibidde waggulu. Obuvunaanyizibwa bwaffe mu mateeka n'ebintu bye tulina okukola mu mateeka birambikiddwa bulungi. Naye abaakola etteeka balina ka clause ke baateekamu nga bagamba authority council eteeka okutuula neeta ebintu ebyo ebisibiddwa. Twogera ne bannaffe be tukola nabo emirimu era nabo abalondebwa ku lukiiko lwawamu be balina okuta ebyo bye biteeka okuba. Naye ebiseera ebisinga obungi bwe tugendayo tubasaba bateebi beteeka okuteebwa. Balabika nga obukodyo bwabwe si bwakuta. Bameya ffenna tuli opposition, Lord Mayor opposition, ba councillors majority ba opposition. Naye kyannaku titubadde tulwanirira obuyinza. Tulwaniridde obuyinza, nze bankuba amazzi wano ng'andaga ku TV. Nga bankuba amazzi gasuka mu bbanga nga nnwanira obuyinza kumbi nga ndi bw'omu ne ba councillors beewange. Ne ba councillors batono wano ku authority. Naye kyannaku nti ba councillor bamu be twalwanirira nga n'eggulo twabadde wano mu imperial tugezaako balwanirira. Bagezaako okwagala okubaggyako obuyinza nti bakoze kino. They are just joking. I repeat, they are joking. Montegera bulungi. Kye tusaba bwe buyinza obudde wansi mu bantu. Act ewa authority ekozesa ekigambo May nti bayinza okutuddiza obuyinza. Eno waggulu mu ssajju ewali obuyinza nega bwe buno obuyinza bwe balina okuzza wansi. So bigambo byanjawulo bya mirundi ebiri. Tewaliwo ani alina kutandika kubanga bulijjo tubadde n'obuyinza. So obuyinza obwenyini bwe tubadde nabo bwe balina okutuddiza. Tugenda kuddayo tutegeeza abantu nti bannange obuyinza bwe mbabamye
kubanga ffe tubikolera bantu ate nowatatuweereza basaga tugenda kubeera nabo. We are going to have the power. They are just joking. Tugenda kubeera n'obuyinza. Tugenda kubeera naki n'obuyinza. Oluvannyuma olukiiko luno luyisa ekiteeso eky'okuzzaawo obuyinza kyokka ng'ekisigadde kwe kusalawo ku biki bano bye balina okukola, kyokka n'agamba nti kino kyetaagisa ensimbi ez'okukola emirimu gino nga Lord Mayor Ssaalongo Erias Lukwago bw'annyonnyola. Ng'etteeka ligamba ba accounting officer naye ng'ate tebalinayo budgets, tebalinayo n'accounts ze batambuza. Kakati olwaleero nga n'emirimu bw'olistinga nti tubawadde guno ne guno ne guli, ate era ng'ojja kuddayo ku by'ensimbi. Kati kyenvudde nti etteeka lyakolebwa lyatuteerawo akalipa okugamba obuzibu mulimu ogumuzibu batutika muzibu era kyova olaba seewuunya bibaddewo olwaleero nti katutandikiddewa era tukomawa. Kakati kyetuyisizza in principle tukkanyiza nti obuyinza obumu oba emirimu egimu egyogerebwako mu kawaayiro namba 35 neri mu schedule mu nkomerero y'etteeka gye balistinga egyo emingi tukanye mirimu ki egigenda mu magombolola na mirimu ki egisigala eno ku authority. Naye ng'ate era mu ngeri y'emu kiba tekikoma abakugu batekiniko baffe wano ddala executive director ne director wa treasury w'ebyensimbi. Ono era asabye akakiiko k'amateeka nga kali wamu ne bassentebe bano okutuula amangu balambike ku mirimu gye baagala okukola era gigenda kukolebwa gitya. Tugambe kali akakiiko akaligo ne bammeeya ab'amagombolola obudde obusigadde oluggulo lwa leero batuule bakkanye ku bino wammanga mirimu ki gye tuyinza okwawuzaamu ne tuweereza wansi magombolola. Ebisaanyizo ebigenderako ngamba ng'ensimbi ne budgets n'ebirala bigenda kukwatibwako bitya, era emirimu egyo tugenda gibawa tuti era banaagikola batya, buyinza ki bwe beetaaga obusobola okukola emirimu egyo, kubanga kimu kuwa emirimu n'ekirala okuwa obuyinza. Ne consultation ne gavumenti eyawakati eneekolebwa etyo. So olukiiko olwo olwa ligo lugenda kutuula ne bammeeya b'amagombolola enkya ku ssaawa 4 batuwa alipoota then tusalewo ekyenkomeredde ku nsonga eyo kutya bwe tugenda okukikolako. Naye nga bwe ngambye kazito kanene ke tulina. Enkaayana buli lukya zigenda zeeyongera mu bakulembeze b'ekibuga Kampala era nga kati embiranye eriwo eri wakati w'abassentebe b'amagombolola n'abakiise ku KCCA abatayagala kuwaayo obuyinza eri bano. Eggulire lino likusakiddwa Ttenyo Isaac, WBS TV Amasonsule.